Twaniriza buli omu omuntu yenna ayimirira ku bigendererwa byaffe nga NUP tumwaniriza. Tetufaayo baavudde mu kibiina ki naye bw'aba ng'ayimirira ku ebyo bye tuyimirirako bw'aba akkiririza mu people power era abo ba NRM bwe bavudde mu vyo gyabwe bantu bangi nnyo batutuukiridde okuva mu NRM n'ebibiina ebirala nga baagala kutwegattako ne tubagamba tekirina buzibu mujje ffe tubaaniriza naye bwe muba muzze mumanye nti waliwo ebintu bye tuyimirirako ffe ng'aba NUP bw'oba ng'ovudde mu NRM ng'ozeemu NUP olina okuba first of all ng'okkiririza mu maanyi g'abantu kati ng'abo abantu abamu be babbye mu kalulu ako bavuddeyo ne batugamba twagala kwegatta ku NUP kubanga naffe tulabidde ddala nti NRM tekkiririza mu maanyi g'abantu kakati abantu abo tubaaniriza bajje naye bwe baba bazze bakimanye nti bagenda kukompitinga naawo bwe basanzeewo mu kibiina ki NUP so bwe tuba nga tulina candidate ali strong noja n'otwegattako manya nti chances ziri waggulu nti oyo g'osanzeewo yagenda okukola ki okufuna kati kubanga ffe tuli maanyi g'abantu naye ate bw'ojja n'otwegattako ne tugenda ku ground ne tusanga ng'abantu bagamba nti ekisooka oyimirira ku nsonga ze tuyimirirako era ne batulaga nti olina amaanyi g'abantu olina obuwagizi tugenda kuyimirira amabegawo naffe tukuwe kaadi ya NUP kye tutambulirako okusinga ze values omuntu zayimirirako tetufaayo afudde mu kibiina ki oba ki naye kasita oyo omuntu akkiririza mu ebyo bye tukkiririzaamu ayagala Uganda ennungi eyeyagaza egenda kweyagaza bannayuganda bonna bonna so embeera bwetyo bwetambula lwako akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kubanga bwe tubadde tuze tubagamba nti akakiiko ako ketengeredde era kekatugayidinga kekatulungamya mu nsonga zonna zonna ezikwatagana n'ebyokulonda era naffe tulinze kaveeyo n'enteekateeka enambulukufu katugayidinge tutambule nako kuba abantu abaleeta empapula bukyatambula bulungi era twabategeeza nti nga 25 tetusuubira kubanga tuggalawo enyala kutwala mukisa guno okubajjukiza nti bannange luli twali kwa 23 mwandigezezaako nnaku lw'enkya fe okuva ku makya ssaawa emu paka 11 tujja kubaawo nga tubalinze kyandibadde kirungi ne mujja ne mulaba bwe tuggalawo nnaku lwa 25 tujja kwongera okubannyonnyola enteekateeka ya puroguramu yaffe nga bwegenda okutambula twateekawo systems bbiri ez'okukkaanya esooka eyammwe bakandidate ne bakandidate ekirala ey'ekibiina abakulembeze ffe ab'ekibiina mu bitundu eby'enjawulo twandisuubidde okutubona ku lw'enkya ng'abalina we mutuuse era nammwe alipoota mugituusiza mu ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda aka EMC kyamakulu nnyo okuba nti bye mukkaanyaako eyo ate mubireeta tubiteeka mu buwandiike wano ku fayiro yaffe nga tugenda kutandika process eddako nga tugenda okubannyonnyola nga kwebiri ku fayiro akakiiko kaffe aka EMC aka National Unity Platform keetengeredde tekawugulwawugulwa muyaga era nsaba mwongere okukeesiga kuba akajja bakolya omulimu omulungi bakatambulira mu bazima obwesimbu obwenkanya kino ekibiina ky'abantu ba bulijjo buli omu ajja kufuna omukisa okuba nti awulirizibwa mu nsonga yonna yonna gy'anaaba alina ku nsonga y'ebyokuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga twaniriza buli omu omuntu yenna ayimirira ku bigendererwa byaffe nga NUP tumwaniriza tetufaayo baavudde mu kibiina ki naye bw'aba ng'ayimirira ku ebyo bye tuyimirirako bw'aba akkiririza mu people power era abo ba NRM bwe bavudde mu vyo gyabwe bantu bangi nnyo batutuukiridde okuva mu NRM n'ebibiina ebirala nga baagala kutwegattako ne tubagamba tekirina buzibu mujje ffe tubaaniriza naye bwe muba muzze mumanye nti waliwo ebintu bye tuyimirirako ffe ng'aba NUP bw'oba ng'ovudde mu NRM ng'ozeemu NUP olina okuba first of all ng'okkiririza mu maanyi g'abantu kati ng'abo abantu abamu be babbye mu kalulu ako bavuddeyo ne batugamba twagala kwegatta ku NUP kubanga naffe tulabidde ddala nti NRM tekkiririza mu maanyi g'abantu kakati abantu abo tubaaniriza bajje naye bwe baba bazze bakimanye nti bagenda kukompitinga naawo bwe basanzeewo mu kibiina ki NUP so bwe tuba nga tulina candidate ali strong noja n'otwegattako manya nti chances ziri waggulu nti oyo g'osanzeewo yagenda okukola ki okufuna kati kubanga ffe tuli maanyi g'abantu naye ate bw'ojja n'otwegattako ne tugenda ku ground ne tusanga ng'abantu bagamba nti ekisooka oyimirira ku nsonga ze tuyimirirako era ne batulaga nti olina amaanyi g'abantu olina obuwagizi tugenda kuyimirira amabegawo naffe tukuwe kaadi ya NUP kye tutambulirako okusinga ze values omuntu zayimirirako tetufaayo afudde mu kibiina ki oba ki naye kasita oyo omuntu
akkiririza mu ebyo bye tukiririzaamu ayagala Uganda ennungi eyeyagaza egenda kweyagaza bannayuganda bonna so embeera bwetyo bwetambula lwako akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kubanga bwe tubadde tubagamba nti akakiiko ako ketengeredde era kekatugayidinga kekatulungamya mu nsonga zonna ezikwatagana n'ebyokulonda era naffe tulinze kaveeyo n'enteekateeka enambulukufu katugayidinge tutambule nako kuba abantu abaleeta empapula kukyatambula bulungi era twabategeeza nti nga 25 tetusuubira kubanga tuggalawo enyala kutwala mukisa guno okubajjukiza nti bannange luli twali kwa 23 mwandigezezaako olunaku lw'enkya fe okuva ku makya ssaawa emu paka 11 tujja kubaawo nga tubalinze kyandibadde kirungi ne mujja ne mulaba bwe tuggalawo olunaku lwa 25 tujja kwongera okubannyonnyola enteekateeka ya puroguramu yaffe nga bwegenda okutambula twateekawo systems bbiri ez'okukkaanya esooka eyammwe bakandidate ne bakandidate ekirala ey'ekibiina abakulembeze ffe ab'ekibiina mu bitundu ebyenjawulo twanisuubidde buli okutubona ku lw'enkya ng'abalina we mutuuse era nammwe alipoota mugituusiza mu ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda aka EMC kyamakulu nnyo okuba nti bye mukkaanyaako eyo ate mubireeta tubiteeka mu buwandiike wano ku fayiro yaffe nga tugenda kutandika process eddako nga tugenda okubannyonnyola nga kwebiri ku fayiro akakiiko kaffe aka EMC aka National Unity Platform ketengeredde tekawugulwawugulwa muyaga era nsaba mwongere okukeesiga kuba kajja bakolya omulimu omulungi bakatambulira mu bazima obwesimbu obwenkanya kiri ekibiina ky'abantu ba bulijjo buli omu ajja kufuna omukisa okuba nti awulirizibwa mu nsonga yonna gy'anaaba alina ku nsonga y'ebyokuvuganya ku bifo ebyenjawulo mu ggwanga twaniriza buli omu omuntu yenna ayimirira ku bigendererwa byaffe nga NUP tumwaniriza tetufaayo baavudde mu kibiina ki naye bw'aba ng'ayimirira ku ebyo bye tuyimirirako bw'aba akkiririza mu people power era abo ba NRM bwe bavudde mu viyo gyabwe bantu bangi nnyo batutuukiridde okuva mu NRM n'ebibiina ebirala nga baagala kutwegattako ne tubagamba tekirina buzibu mujje ffe tubaaniriza naye bwe muba muzze mumanye nti waliwo ebintu bye tuyimirirako ffe ng'aba NUP bw'oba ng'ovudde mu NRM ng'ozeemu NUP olina okuba first of all ng'okkiririza mu maanyi g'abantu kati ng'abo abantu abamu be babbye mu kalulu ako bavuddeyo ne batugamba twagala kwegatta ku NUP kubanga naffe tulabidde ddala nti NRM tekkiririza mu maanyi g'abantu kakati abantu abo tubaaniriza bajje naye bwe baba bazze bakimanye nti bagenda kukompitinga naawe bwe basanzeewo mu kibiina ki NUP so bwe tuba nga tulina candidate ali strong nojja n'otwegattako manya nti chances ziri waggulu nti oyo gwosanzeewo yagenda okukola ki okufuna kati kubanga ffe tuli maanyi g'abantu naye ate bw'ojja n'otwegattako ne tugenda ku ground ne tusanga ng'abantu bagamba nti ekisooka oyimirira ku nsonga ze tuyimirirako era ne batulaga nti olina amaanyi g'abantu olina obuwagizi tugenda kuyimirira amabegawo naffe tukuwe kaadi ya NUP kye tutambulirako okusinga ze values omuntu zayimirirako tetufaayo afudde mu kibiina ki oba ki naye kasita oyo omuntu akkiririza mu ebyo bye tukiririzaamu ayagala Uganda ennungi eyeyagaza egenda kweyagaza bannayuganda bonna so embeera bwetyo bwetambula lwako akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kubanga bwe tubadde tubagamba nti akakiiko ako ketengeredde era kekatugayidinga kekatulungamya mu nsonga zonna ezikwatagana n'ebyokulonda era naffe tulinze kaveeyo n'enteekateeka enambulukufu katugayidinge tutambule nako kuba abantu abaleeta empapula kukyatambula bulungi era twabategeeza nti nga 25 tetusuubira kubanga tuggalawo enyala kutwala mukisa guno okubajjukiza nti bannange luli twali kwa 23 mwandigezezaako olunaku lw'enkya fe okuva ku makya ssaawa emu paka 11 tujja kubaawo nga tubalinze kyandibadde kirungi ne mujja ne mulaba bwe tuggalawo olunaku lwa 25 tujja kwongera okubannyonnyola enteekateeka ya puroguramu yaffe nga bwegenda okutambula twateekawo systems bbiri ez'okukkaanya esooka eyammwe bakandidate ne bakandidate ekirala ey'ekibiina abakulembeze ffe ab'ekibiina mu bitundu ebyenjawulo twanisuubidde buli okutubona ku lw'enkya ng'abalina we mutuuse era nammwe alipoota mugituusiza mu ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda aka EMC kyamakulu nnyo okuba nti bye mukkaanyaako eyo ate mubireeta tubiteeka mu buwandiike wano ku fayiro yaffe nga tugenda kutandika process eddako nga tugenda okubannyonnyola nga kwebiri ku fayiro akakiiko kaffe aka EMC
aka National Unity Platform ketengeredde tekawugulwa muyaga era nsaba mwongere okukesiga kuba kajja bakola omulimu omulungi bakatambulira mu bazima obwesimbu obwenkanya kino ekibiina ky'abantu ba bulijjo buli mujja kufuna omukisa okuba nti awulirizibwa mu nsonga yonna gy'anaaba alina ku nsonga y'ebyokuvuganya ku bifo